Gwanga ly'Abanyarwanda Constitution ya Uganda recognizing ange gwanga nga bali recognizing abaganda bateso abalango n'abakyoli. N'emyaka nga musanvu egiwedde ekitongole kya immigration n'ennira badde bakijjanya abana Uganda b'eggwanga ly'Abanyarwanda nga baba national IDs okusinziira ku ndabika yaabwe n'amannya gaabwe. Ne tusinkana president emirundi gye tutamanyi bungi. Nayisa kye bayita executive order n'agayidinga nti obuyinza okusala wani mu Uganda si bw'abanene bannira oba immigration bw'abataka. Ti Lawrence Muganga bw'oba oyagala okufuna national ID passport ddayo ku kyalo gy'ozaalibwa. Chairman w'LC akakase nti Lawrence Muganga mutabani w'omugenzi Kayonga. Omutaka yenna ku kitundu ateekeko ekinkumu agambe nti ebyo biwandikiddwa biki bituufu. Bw'ova otwala ebbaluwa eyo ku chairman LC3 Giso ne RDC. So ensonga ereseza bannamawulire wano Muganga ensibuko y'oweri kwe kakasa executive order muzeyi gyakola ki gyagamba nti omuntu yenna adawutinga nti Muganga si Munnayuganda esseeta tebasaba visa ngo gyeseeta jange esseeta obuuze Muganga akola ki azaalibwawa n'ekyo bannamawulire mtu n'ekintu kino ku biwandiiko byonna Muganga byatulaze byonna bigamba azaalibwa seeta mugono temulimu Gabiro Gagitumba Gisenyi oba Nyagatale byonna birago ebiwandiiko biraga nti ali waawo wa Uganda. Ekirala before I can go mwenna bannamawulire n'abandaba ebibuuzo bibiri Muganga bwe yalondebwa ku bwa minisita enkeera ebiwandiiko bino byabalaze ebiri highly classified ng'omuntu yekka alina access ku byo be banene ba Ministry of Internal Affairs byonna ne babita ku social media. Banne be yalondebwa nabo nga ba minister abadde balina dual citizenship. My friend, someone I love and respect, Adonia Yebare, Manyina the Shatsi, ne Calvin Achidu. Ku biwandiiko byabwe byonna Ministry of Internal Affairs byeyina tewalina kimu kyalabiseeko ku social media. Kikulaga waliwo abantu abatuyinako obukyayi ekifembayo bwe yalabise mu kakiiko ka parliament ebiwandiiko bali be bataddeyo nti badinawunsinze obutuuze bw'ensi ziri America naye byataddeyo bo baba clearinze ne bagamba tibamukoze eki tibamukiririnze sonze ku lwange waliwo obukyayi obutuyinibwako. Ekirala Deputy Speaker Parliament he is on record ng'agamba nti President buli lwalonda ba minister tusuulayo omu ku luno twasuddeyo gwe. Alimeddwa okwogera ono ye maama we Immaculate Kayonga yazaalibwanga lumu August 1939. Mulira ono mukadde twamuziika last year ng'ennaku z'omwezi 23 December naye nga yafanga 21. Owulira ono mukadde ye maama wa Muganga wano tuli seeta tuli Gisenyi tuli Ruhengeri oba Bunagana tuli seeta mukono. Statement gyakoze agambe nti yali tamanyi nti olunaku lulikya yennyonnyoleko oba Munnayuganda. Ono yali muzeeyi we Muzeeyi Kayonga Leonardi yazaalibwa mu 1929 n'afa ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'omukaaga 1999 awumuliddewo. Tuli seeta mukono Uganda situli Butare situli Nyamirambo Kakiiru oba Gisenyi oba Ruhengeri. Kati omuntu yenna adawutinga nti Muganga si Munnayuganda oliba olaba ki? Bannayuganda mulekeraawo okusiga ensigo gy'obukyayi eziri best ku mawanga. Tuli Bannayuganda ng'Abaganda ng'Abakyoli ng'Abateso ng'Abalango. Okuli omuntu yenna adagamba nti Muganga si Munnayuganda Mukama ajja kuwa ekibonerezo. Muganga alwanyisibwa lwa bintu bibiri olw'eggwanga lye, ekyokubiri mwerufu. Bano ababbi abali mu bitongole bya gavumenti byonna beeraliikirivu nti Muganga kasaafuka state minister obubbi n'obutali bwerufu bukoze eki biweddewo. Kyekimulwanyisa teri kirala.
sibisanyizo omusajja newe tuogera kyali vice chancellor wa Victoria University so kyekyo bannamawulire mwebale kujja bamuyina ekibuuzo ekyemubuuza mu kikole ki mu kibuuzo abataka bonna mubalabye ono mukyala basomanga naye muze Yuli ono mwami yali vice byebyo so bukyayi mu communities mwe tubeera tuli ba Luganda nze sinaba kulya omuntu yali ankubidde essimu nti gyendi ene ekalungu oba eggomba oba ekyotera oba essembabule bansosola eggwanga lyange obusosoze buli mu kitongole kya immigration ekiri mu Minister of Internal Affairs nkiddemu wano kyova olaba omukulembeze yagaidinga nga issuing executive order okusala wani munna Uganda si bw'abanene b'e Kampala bw'abataka chairman wero sakonfaminge nti Muganga mwana wa kuno mami we yani kasita chairman wero sakakasa nti oli munna Uganda diso ero si fidinara disi ngoba passport national IDs ndozo obulimba bwonna obubadde ku social media nti Muganga si munna Uganda bubadde cleared Dawuti nga nti Muganga si munna Uganda eseta tiba tosaba visa tiwali road block committee abali batuddemu teri muntu kuba candidates bonna abatuula mu maaso gaabwe yaleeta mpapula ziri organized mu bungi zijjudde kusinga nze ekyo njagala mukibuuze ne the leader of opposition kubanga yanneebaza okubanga naleeta ebintu ebiri ki organized n'abalala besimenye mannya ekigambibwa nti bannange abali mu kategori ng'eyange abalina obutuuze obusoba mu butuuze obumu kubanga twali bameka bana bonna baweereza emails ku embassy zaki ez'enjawulo era kyekintu nange kyenakola ki nange nendeeta obujulizi obulaga nti nkoze eki era nga ntudde awo mu maaso g'abakiise abakiise bonna ba members of appointments committee basanyukira presentation yange bonna singa mu butuufu appointments committee proceedings ezo zaali recorded mwandirabye nti abaki mwandisabye olutambi olwo nemukola ki nemululaba bonna bakubanga ku meeza era memba omu n'ateeka omukono waggulu n'amuvinga motion n'agamba nti Dr. Muganga byatubuulidde presentation ye ebadde nnungi nnyo nze mbadde nsaba tukole ki tulonde era n'awagirwa ne bammembers abalala bameka abasoba mu bataano ekyo bakiyita seconding kaakati awo omukulu omu deputy speaker wakkirira wansi w'emmeeza we yali atudde n'ajjayo document n'agamba speaker nti mbadde nkyalinawo ebibuuzo byange era teyalwawo n'atandika ebibuuzo bye nga byonna ng'akola ekisoboka kyonna okulaba nti ndabika nti ndi munyarwanda era avaawa e Rwanda era alina obutuuze bwawa bw'e Rwanda n'ajjayo report n'agamba nti yagijjeewa immigration naye nga ne bamembers bonna abatudde awo teri memba n'omu yalina report eyo nange teyampaako yadde kopi n'ambuuza ebibuuzo n'ayogera ebintu bingi ne musaba deputy speaker nsobola okunnyonnyola n'angamba lindako nja kukuwaki nja kukuwa obudde onnyonnyole tugenda okumaliriza ne bansaba nkole ki nfulume era empapula ezo zembagamba zebagamba zebataafuna ziizino wano ate nga nze nayina ne Ministry of Internal Affairs naye nagitegezaako nzaaliddwa mu Uganda amaka gagano mukoze ki mugalabye ewaka mukoze ki era ngenda balambuza wonna wonna mukole ki mulabewo nsomedde wano mu Uganda naye mu mwaka gwa 2000 mugumu
namaliriza okusoma ne tutikkirwa mu 2022 nga bannayuganda abalala abavubuka bamaliriza okusoma ffenna twanoonya emirimu abasobola okugifuna ne bakola ki ne bagifuna naye abatasobodde kugifuna ng'era bwe mulaba olwaleero bw'ogenda ku kisaawe Entebbe osanga abaana bannayuganda nga basimbye layini abamu bambadde uniform nga bagenda mu nsi ez'abawarabu okusobola okukola ki okupakasa. Siyinza kubala bantu bajja wange buli lunaku nga baŋŋamba tuyambe tugende Canada, tuyambe tugende UK, tuyambe tugende America, nabo bagende bakole ki bapakase, naye ng'emirimu gikoze ki gibuze wano e Uganda. Nange nakwata ekkubo nenjolekerawa e Rwanda, ate nga nyinayo n'abantu bemmanyi, ngende nkole ki nongezeeko nonye emirimu eyo nsobole okupakasa nfune kasente nyambe bazadde bange, nyambe baganda bange, nyambe abantu bange. Neŋŋenda Katonda nankwatirako nenfuna omulimu mu kitongole bakiyita Rwanda Revenue Authority. Nentandika okukola era ndowooza nakola mu bitongole nga 3 oba 4 nange nenfuna kasente, naye ate ekyokusalirwa nti akasente ako era nakazangawa Uganda, ndabirira abantu bange nekulaakulanye nange mbeere ki mere bulungi. Naye okusobola okukola mu nsi eyo nga era abantu abalala bagenda mu nsi ez'enjawulo, mu butuufu bw'oba ng'olina obutuuze obw'ensi eyo gy'olaze okukola kukwanguyira. Nange nenkola ki nenoonya obutuuze, nenfuna ID, nenfuna passport, emirimu nenkakala byaki bulungi. Mu mwaka gw'2009 nenkwata ekkubo nenkomawo wano e Uganda, era ndowooza namalawo nga mwezi gumu nenjolekera neŋŋenda e Canada, neŋŋenda okusoma. Bwe mmaliriza okusoma masters degree e Canada ne bakola ki, Katonda nannyamba nenfuna n'obutuuze. Bwe nfuna obutuuze obwa Canada, kitegeeza nali ntambulidde ku passport yawa ye Rwanda, era gye mulaba buli kaseera gye babalaga yaggwako tekyakola. Era omuntu agamba nti nyina passport 3 aba mukyamu, nyina passport meka 2. Kakati bwe mbeera e Canada, etteeka ly'e Rwanda ligamba nti omuntu yenna anaafuna obutuuze obw'ensi endala oyina okutegeeza gavumenti ya Rwanda oba n'otegeeza embassy ya Rwanda ekuli okumpi nti nkyetaaga okubeera n'obutuuze bwammwe. Naye singa oli mukikola mu nnaku 9, kitegeeza obutuuze bwe buli muki bufudde, buli mu lusuubo bufudde. Naye ate nze kye nakola nakwata passport gye nalina, nenkwata ne ID eby'e Rwanda, nembiteeka mu bbaasa, nembitwala ku embassy y'e Rwanda Ottawa e Canada, nembiwaayo nembagamba naye nafunye obutuuze ki obulala. 2019 nenkomawo wano e Kampala e Uganda, ng'era mpitibwa okujja okukolerawa wano. Era ow'ekitiibwa Vice President wa Uganda ekiseera ekyo Honorable Edward Sekandi ne Right Honorable Speaker betwasisinkana mu conference emu e Canada, waliwo n'omwami omulala bamuyita Dr. Hilary bamukazako Kisanja, Dr. Hilary Musoke, webale nnyo mukwano gwange nnyo, kati twamukazako Kisanja. Bonna ne bansaba nti lwaki tokomawo n'oyamba education sector yawa ye Uganda. Nange nembagamba bwe munampita nja kukola ki, nja kudda. Ne bampeereza ebbaluwa ne tiketi, nange nenkola ki, nenkomawo. Kati bwe nkomawo nentandika okukola ki, kukakalabya emirimu egy'enjawulo.
kati nenga jukira nti ate etteeka lya Uganda lero ligamba kasita ofuna obutuuze obulala oyina ate okutegeeza Immigration Board eya Uganda nti obutuuze bwange obwa Uganda nkyakola ki nkyabwetaaga okusobola okufuna kye bayita dual citizenship. Era nenteekamu okusaba kwange mu 2024 nenteekamu ki okusaba kwange. Ne bakebera ne bagamba nti omanyi nti tulabye mu system oyina mu passport ya Rwanda oyina obutuuze bwaki bwa Rwanda. Ne mbategeeza ne mbagamba bannange nga bye mbanyonyodde byonna ne mbagamba nti omanyi nti bwe nti bwe nabufuna bwe nagezaako okugenda okunoonya engeri gye nkola ki gye mbeerawo ewa ekigali naye bwe nagenda e Canada obutuuze ne bukola ki ne bufa. Ne bagamba nti ate tusobola kugendera ku ebyo tuwe obukakafu. Nendyoka ngenda ku embassy yawa ya Rwanda njagala mbategeeze mu butongole obutuuze buno yadde bwali bwafa naye gavumenti ya Uganda okusobola okumpa obutuuze okunziriza obutuuze bwange yeetaaga olupapula olulaga nti ki ndinawo nsinza obutuuze bwa Rwanda. Ne mbawandiikira ne bandaga nti n'okusaba kwange bakufunye ne nvaayo nenzira ku ki ku internal affairs nensaba banzirize obutuuze bwange era nabo kwekumpa dual citizenship. Ndowooza kitegeerekese tisaagifuna mu bumenyi bwaki amateeka nti nabo okumpa dual citizenship eyo oba baali si bamativu basinziira ku ki. Kati awo wetukoze eki wetuyimiridde oba oli awo alabe nti nsobola omuyambako okussa mu nkola ebigendererwa bye mandeeti ye bannayuganda gye baamuwa ye n'asalawo nti mbeera omu ku abo abasobola omuyambako okubituukiriza. Nkimanyi bulungi nti musajja mwenkanya nti ate ye tatunuulira mawanga atunuulira buki busobozi. Era bw'otunuulira mu Uganda wano ne weekebejja abantu abalimu mu butuufu tosobola kunzijamu abo abalina ki obusobozi mu Uganda. Obusobozi nkola ki mbuyina nti naye yakiraba nti mu butuufu waliwo ettaffaali lyensobola okugatta ku ki ku nsi yaffe Uganda naye n'akola ki nannonda. N'olwekyo ye nga ye gwe tumanyi nga e Pan-Africanist ye era ayogera bulungi n'agamba nti bino ebya borders ensalo tebikola ki tebisobola kukola ki kutwawula. Naye ate kati ate nze siri wa muntu asusse ensalo naye ate nze ndi waawa nkimanyi ye ng'omuntu atasosola mu mawanga ye asobola otuwa obwenkanya. Kati nze kyemusaba nti ye akozesa obwenkanya naye ate era nze ndi mwetegefu okuweereza eggwanga lyange wonna wendi oba ndi minisita oba siri minisita. Era n'okunnonda teyasanga nga ndi ki nga sirina mulimo. Teyasanga nga ndi minisita oba nga ndi deputy oba nga ndi RDC oba ndi meya. Yasanga nkola ki ndi musajja ali mu byenjigiriza agezaako okusomesa bannayuganda n'abaana baabwe. Ate ekyokusaalirwa nti ne bwe tuba tusomesa abayizi teri agamba nti oyo amusomeseza by'Abanyarwanda nti ne bagenda okukola tebagamba nti oyo yayiga by'Abanyarwanda. Tutegereganye. So kati ye musaba nga fountain of honor ng'omuntu ye akozesa okutegeera okutasosola mu mawanga atunuulira abantu n'alaba obusobozi bwabwe era n'atambulira ku busobozi bwabwe era awo wajja okusinziira akole ki akole obwenkanya. Era ekyamusindika okulonda nze manyi ye alina ensonga kwe yakola ki kwe yasinziira. Naye bwe babanga bamulimbye ebintu ebyenjawulo olwaleero njagala kitegeerekeke nti ekifaananyi ekyo kye basiigira bannayuganda kikyamu nti ffenna families ez'enjawulo ziyina abantu baabwe newenjogerera kati nga bayina bunnansi obwensi ez'ekola ki ez'enjawulo. Naye bwe bakomawo wano tetulina baboola nti baki bannayuganda. Mwebale nnyo.